Kati mafisajja mivule ku myaka nkaaga okuba atakwata ku milioni 5 mu cash. Tasikwata ngako. Era kati bamwangu nnyo aswano wa Bobby obutwa. Abaganda bajudde mu people power. Ekigendo tulemesa fokka. Nesinga tufuna abanyako linga 40 n'abalugwala abo n'abachi abawerera ddala. People power so okustandinga bulungi. Nenga yanyize nnyo atuse ne ku level y'abaganda agamba abaganda ayenda bekubira. Emyaka jejo. Myaka nkaaga bakitanyiga. Kati kikyeyegu y'abasajja mivula nibo wafiira awo. Kaje emyaka nibo afata tusala. Eno people power twagala bavubuka. Bavubuka bakyasobola okubawina omusinje emiti emito. Ali obusente bwalidde. Yalidde. Kuba natera okufa. Wamanyidde wanti yalidde. Kati atayinza okukyuka nayogera ebyo nga yagambye bala mu bwamutwalo wa mzee amwe emmotoka sima biki. Kati yavuddeyo ku byayogedde nyine Europe. Kati omubbi wa Europe ateka wabawo obujulizo obulala obusinga. Omuntu omunaku bamuwa ayasama nnyo. Abaavu bafulufiga be bamuwa n'okweyambula sawo kweyambula. Nze nabwe ntukira wa Museveni byemusobo omusaba tasabimpa. Niba kwagala bintu ngaki. Ngamutuzeko. Abalina okusonyiwa omusolo emyezi 4 manya emyaka 4 tasobola kikola. Omusajja yafunye sente. Kutidde ate zene za Museveni ozinga za abayindi. Walokozeko n'omuyindi. Omuyindi akusasula sente ngozaba nyingi wallahi tolina kyozikolamu emyaka gyonna gyobala n'omuyindi. Tovala muganda akulidde Kampala alemererwa nnyo bikulidde muno mu kibuga toys nyingi ziringa butiko oxygen mutono omulungi kugamba embeera gundi bagiyita batya embeera y'omu kitundu toyi bwe ziba nyingi omukko gwe tusika environment ya toyi ezo nyingi kyovula abaana bakuliddeko mu bbali w'ekibuga aba bategeera nnyo wajje Kampala ava mu kyalo nga azze Kampala akola nnyo naga nti n'okudda mu kyalo ndizimbeyo amala ozimba mu kyalo ng'akomayo Kampala ate ng'akolerera okugenda e Bulaaya. Tuli Capital Music nyongolo babuzaako mwenna abatulaba akaseera kano kennyini lujja wa mwenzaaliwo okulaba nga mbaweereza ensonga zonna nga wezitambula wano wennyini wendi nkyaliddeko blood wange MC Kapale mu mbeera gye tutera okujja buli wenkusalako wabeerawo ekipiya wabeerawo okukaaba wabeerawo okusanyuka wabeerawo biki kituufu ekyo ekyo kituufu embeera yo tennate embeera ya kukaaba era guno gonna omwaka jjajja yagutta jjajja yaguziika era naye nadde naaseka ssebo embu this is the dead year. Kapale embulamu bugamba ki obulamu si bulungi embeera tebanko nno nyina akamu okuva mu gwokusatu muzee Bosco yaggalawo oba gye tuyita jjajja mwami obulamu bwakyankalana twafuka babbeega sabiriza era tugezezzaako naye kati ekizibu kye tulina nti bw'omaliriza taddamu bw'omaliriza tayagala omuddemu ate nga twandiyagadde omuddamu omusaba n'akuwa kisi bwe bigaanamu era nga wayisewo ebbanga ate bwena omuddamu so era kyetwegayirira bwe twasaba abaatuwa mu kusooka batuddemu tebatta kuba balinga bagamba ebintu byateera kikulu bannayuganda bakoowa mangu bwe buzibu balina kati baatuwa balinga agamba korona yaggwa kyokka balaba embeera eyongera kubeera bubi baagala nakutuuza mu muggalo kyokka buli akuwa tayagala kuddamu kyokka nakiraba tetulina kutandika kukola kati abatuwa nabo batumazeemu amaanyi. Waliwo enteekateeka gye walina ey'okulaba ng'osakira bakomediyani banno ng'olina kakiiko ddala eri waggulu simanyi nteekateeka era nkyakiriko paka ne sente ezazze miliyoni 180 nze nzirimu nze ne Ragadi lwaki okaaba anti tezinaba kufuluma kali waliwo ezattuka ze nasaka ezattuka ezo sente nazo weziri bakomediani bagenda kuzeewola bwewo simanyi lwaki ffe gavumenti etugamba kwewolawo neewole situmanyi terms and conditions eyagala kyokka ate bapromota bo ate genda bawabuwe balinga aga nti ffe tetwafiirwa ffe ate ffe baali balanga naffe era twafiirwa kuba naffe tetukola awo muba mufiirwa mu ngeri ki kuba ye promota testi yateekamu ezite n'ategeka g'ofiirwa mu ngeri naffe era tuba twategeka kwezando bapromota ba Bitex bani be bategeka naffe twategeka kannange nalina ekivvulu nalina ekivvulu ku Bival Iruzi nalina ekivvulu ku Manalise Kabuusu nalina ekivvulu egundi ene bayitayo batya ngovudde Luweero kikyuse eyo wati eyo nalinayo ekivvulu bisiti ozina accountability bisiti zonna zina accountability naye kati bw'ogenda bakuba ekikono bo bataddeyo miliyoni 8 6 oli agamba mbu yateeka miliyoni 3 10 bw'ateeka ekivulu n'obuzaali ateeka Namboole yali ate kuba Kenzo yanandigende yali ataddemu ennyingi abali kumpi mu kawumbi naye Kenzo ne gavumenti yali emukoledde ebisinga kololo obijja obisomola ffe tuba bantu bakulusegere nnyo ne Museveni tumanye ebintu bino ffe tuli ba munda tumanya tukugamba ffe Kenzo namusaako drone mba mulaba tasobola kumbulako n'abayagala nnyo kyogamba omanyi n'abaani abamukomezawo va gye yabadde manyi buli kimu kyonna ngeri gye bamuleetedde mu kakuti yange ebiwata omutuusa wano twakana bamuleetedde mu kibokisi nga nnyaanya
baludde ekibox ne bakisalamu ebituli mu bbali mwe yajjidde Kenzo. Tuveeyo eyo mu mbeera y'okulaba nti ofuna akasente mu mulanga gwo aye twalabye watandise okwambala akamyufu ate nga sente ozaagala mu gavumenti. Ekyokwambala akamyufu kyogamba muno okwambala akamyufu kinzijjako okubeera nti ndi Munnayuganda era mpa omusolo. Anti akamyufu kali mu people power ate eri NRM. Anti era mpa omusolo nkyali Munnayuganda mpa omusolo. Omuntu wagamba nti nkukoyeterezaamu aba taggobye. Bw'oba mukozi ng'oli mukozi w'abantu wawaka wenaga atereza mu byokola nkukoowa nno oba enatereeza butereeza togamba nti ate otandika kwekyanga kati nze bwe ntandika nenvayo nempakanya Pulezidenti Museveni nga muzeeyi terezaamu mba simugobye mba mugamba. Embeera okyamubanja okyayagala kwekka sente. Gavumenti gye njagala ennyambe si Pulezidenti Museveni. Pulezidenti Museveni si ya gavumenti. Ate alina amabaasa aganguyirawo agakola agazitonga. Ensobi eri mu Afirika. Bwakuba ni mu Afirika ffe twasemba naye nga Pulezidenti si abeera n'obuyiza ku ssente za gavumenti. Gavumenti ebeera gavumenti. Gavumenti ebaamu abantu abagitwala. Pulezidenti aba mukozi akolera abantu alina kuba mukulembeze so si mufuzi. Ensonga era ya bwavu. Ngezako okulaba nange kati nze sinza ayagala ennyo okugendayo naye ngezako okulaba nti mutabani wange atuukira mu mbeera ennungi atuukire mu gavumenti ennungi etalimu kweyagaliza ebeere nga naye ajja kweyagala gaye taata wange yaliko freedom fighter omwe yalwanira eddembe nange mwe neeyagalira. Tulya banno abamu abagenzegenzeyo awo abali mu art ogenda nga balibo bye beegwaniza abamu ebifo mu parliament kwero si biki abantu ekibatu abasinga bonna abasinga abagenzeyo naddala abayimbi abasinga abagenzeyo baagwa. Kati baagala kusitukira ku people power naye nze nali sinnagwa kuba nali comedy industry ekyali nto nali nkyalina show naye kati comedy ubaggalira guno omugalo naye na show Dubai 2 Abu Dhabi ne Dubai naye ne London ne promoter gundi Raymond walugaye bamuta Raymond promoter Richmond bamuta Richmond yali alina show London nga ngenda ne balwini nwaje twali tugenda kitegeeza nali sinnagwa nina shows omuntu okubanga okyalina show Bulaya oba tonnagwanga comedian oba okyalina waka naye kati abayimbi abagendayo bonna abali mu people power singa baagwa bazze kusitukira Bobi Wine bagene nga beeyiya balabe nga bazzaawo obulamu. Abalimbi abukulembeze ssebo Bayuda Mani. Kyobula nze sindi people power nawe neesimbyewo. Asinga nadde ndagala nange kusituka kufuna sente nandibadde ngamba nti teesimbyewo banaasa na municipality notionawo ndaba we neesimbyewo. Oba bitabo bye byagala. Bitabo si kyekikulu ate abaliyo be beesimbyewo be baasoma ennyo. Basoma abasajja ani yasoma ndaga yani. Bayuda Mani yasoma. Yasoma ki? Ebyagulikalicya bikwataganira n'ebyo muyireetera okwesimba. Neddaba. Tugenda ku musajja wekakuto yaddayo mu ssomero. Geoffrey Ruta. Nange era asobola okuddayo. Geoffrey Ruta yaddayo naye n'agwa ate yagwa ebibuuzo n'agwa ate ebintu ebyedda ebyaliyo. Yagwa history. Ate history yaliwo nga waatuukawo. Towagana yagwa history ne bwajja mugamba. Ruta yatuwagwa history yogera kyokka nga yagenda okubeerawo nga waliwo. Kati history omugwotya nga waliwo kitegeeza ebyobufuzi tajjabisoma. Agezeeko kulunda ku bubizibizi obwo nga Nadduli bwe yakola. So wetutunuulira gwe nga tero alabira ewala abantu bano babeera ku mwanjo nnyo omanya ebigenda mu maaso. Tutuulire ku bantu bano banno be wagenze nabo mu people power aba bajja ne bakuba akadingidi ku people power. Abasinga bali baagala kufuna bufunyi kati bwe nali ne Kalifaaga go olunaku lumu eyo mu Amnesia yagenda n'agamba nti Bobi Wine ojjukira nga tugezaako okugira okulijectinga OTT. Kati Bobi Wine ne bamuyiribya nnyo biki kati Kalifaaga yali mu Amnesia ngaffe tuli bayimbi Bobi Wine ayiribe n'ebintu ebyobufuzi yamanyi ffe tuli bayimbi kati saa zino ate ali ku mutto kitegeeza nti bamaze okulemererwa bazze ate beerippe ku kintu kino kiso kyekinuma bangi nnyo bonna bumusajja mivule asimaya bonna bali awo ne jasi mbeera bweto ebanyigiriza abantu bali bubi kati masajja mivule ku myaka 6 okuba atakwata ku milioni 5 mu cash tasikwata ngako era kati bamwangu nnyo aswana wa Bobi obutwa. Sajja Mvula ayina bwe yaviiriddeyo embeera wagirabye. Mu lutalo Museveni yalina abantu be yalina bo mu nsiko tebamuvaamu bannaye baafanga ne basonga mbeere banno ne bafa ne musonga mbeere ogwo bayita obumu naye kati wana Abaganda bwe buzibu Abaganda be bajjudde mu people power ekyo ekigenda otulemesa fokka naye singa tufunayo abanyaakole nga 40 n'abalugwala abo abawerera ddala people power esooka okusitandinga bulungi naye Abaganda kino nga mwakiremera ku Masajja Mivula agamba era teri Muganda yamulaba mu kkomera nga bamututte naye nga ate video mwagiraba nga ajja n'abantu babizonto baani bonna nga bagenda ne babalaba naye nyini yalina abantu be yalina emikwano ejje bwe yali ayingira ekkomera yayitegeezaani ffe tuli ba comedian twagenda tulaba bazonto
abayimbi ne bagenda ne balabani Gerard Chiwewa kati ye akola mulimu ki ba presenter banne lwaki tebagenda mulaba kitegeeza ayinamu obuzibu bannabyabufuzi kale bisajja mu nabyabufuzi mukozi wa radio popopo bana bakuba kerere kati bakola no ku radio bati basobola genda mulaba kitegeeza yennyini ayina obuzibu si mu nabyabufuzi bano bakubira akadingidi musajja ate yali alekana bibye basajja mivule we yatandika olekanira nnyo yali takwa ensonga zaita na joininga people power twali tetumumanyi sensonga tetwagendayo mumulaba yali alekana bibye kumuyita kale yalaba tekimumaliddeko eka joininga people power ngalaba nga yeriko era yakuba ekifaananyi ne Bobby ekyo nekimukolera ne bamuwayo emitwalo nga 2 egya Uganda nenga yanyize nnyo atuse ne ku level y'Abaganda agamba Abaganda agenda bekubira emyaka gyejo myaka 6 bakitanyiga kati kikyeyegulya basajja mivula nibo wafiiraawo kati emyaka nibo wafa tatusala eno people twagala bavubuka bakyasobola okuwina omusingi emiti emito so bino bigambo by'amasajja mivula tebinange gye byakozesaamu kati nze nganze alabyeko okujjako buno obwana obuto bwakajoninga people buyinza obitwala personal nakati nganze alabyeko Bobby balabyeko abantu abakulu abali people balabyeko ne bwayogera tyayasama kitetuna kisobola kukivaako ekyo kintu kyo kyaze kibanga kubeera ng'oli muyimbi John Black bwe yajja bafik for Mike balajana ne boogera bingi era yabakuba omuziki paka ki ekijje kiba kize mukama abalese ekintu abakirese basajja mivule ne bwavaako basajja myazi ne bwavaako basajja mbazi ne bwagenda bonna basajja abama bonna ekintu kigera sizaninga bameka bakava mwena ale muteriwo so kati ne people power beze bameka bavudde mu FDC teriwo bameka bavudde mu DP ne kati saazi na mawo bakyamuvira taliwo kati so omuntu abakyastandize mukama amwandwako eddiso abawaali kati people power ate yo ne bwe mugenda Bobby nasigala bombo yali atandika ati yali bwomu berese bokaina be yayita fena teyatuyita ate nze no yampita naye ate abasigadde berese nga balina ebigendererwa byabwe bobuzi yampita nga sirina bigendererwa era nga kimanyi tusobola zimba ekintu so kati abo naaberese bokka era bajja kwetwala bokka bajja bereta ne bakola pokopoko bano bogambye bano eti musajja akola ku radio abeera kuna kuba pokopoko kiba kitukolera ne bwaba akuba pokopoko atya era olumala okuba pokopoko n'agenda omulala ngajja bwe kitabo kitambula tekikoma kuye tekikoma kuye kati bwe yagenze kyakomye ne bwakuba pokopoko atya omuntu yenna kibanga kugenda n'osanga abaagalana nodda ku musajja wuli nga omugamba bbaawe ayenda akola bwanne bwati bakyaye ggwe nno abirese andi omukazi nga ddala bigamba bbaawe ngwe gaba kukyawa kati bo basigala bagenda buki musajja twakola atya ali obusente bwalidde kuba naatera okufa kati ate ayinza okukyuka nayogera ebyo nga yagambye balamu bwa mutwalo wa muzeeya mu emmotoka simanya biki kati yavuddeyo ku byayogedde ennyini eyeroopye kati omubbi waayo eyeroopye ate wabaawo obujulizi obulala obusingaawo awo wennyini bwe mwaleetamu n'embeera nga mugamba nti Kenzo yalidde nyini era yeeroopa ebikola biraga nti baalya kati Kenzo yatandika okubanga bamuwa show ekololo okuba nti akolerayo ku kisaawe oza bameka abagendayo ne bakolayo nga togenze mwena alemu bantu babakirabagoza kikalubiriza bano mu ndya yabwe obutavaayo mu lujjudde bo bafulufiga ne basobola ovaayo nti twalya anti kati omunaku ennyo nnyo bwato bwabeera omuntu omunaku bwe bamuwa ayasama nnyo nze kati bwonkwata emitwalo 5 n'ogamba saafukamira nnyo wansi neyanziza nnyo nebaza kigagga thank you naye omwava asindi ku bubaka naafukamira neyanziza taata weewaawo nokaaba naye omuntu ng'ayinamu tali bubinyiraga thank you abantu ba people power muri katale abaavu bafulufiga bwe bamuwa n'okweyambula asobola okweyambula apama ku state square bwe bulamu bwe buto kapale sebo muri kutuuza aba people power singa omuntu ajja nga ayagala okugula sente mmeka ze sibangula nze saagala kungula njagala kutuukiriza bigendererwa byange kulaba nga Museveni ne kuluye badda mu kyalo ffe tube nga tusobola okutetenkanya eggwanga kuba byagaana era bwe naba mwavu njaba mwavu ne Museveni bwanampa miliyoni mmeka nazimpa era zimanza nozibba ekiro nensigala nga ate nfiiriddwa abantu bange nga ne sente zigenze okitegeera so kati ate bwe mba mwavu mu mbeera gye ndimu kasita mbeerawo n'ekyokulya nzimbye nawe mbeera n'ekyokulya mmoroka yange nina kati kikyemba njagala ekirala njagala kutereeza mbeera kuba mpezeza emyaka 37 ne bwe nfiira wano still kati nga ndeseewo legacy njagala kulekawo kibaita omuzungu kyata legacy nti kapale yaleka legacy ekyo kyeneetaaga legacy gyeneetaaga bwefuna legacy yange kiriya gwe struggle kagamba ogirimu toyagala kwesimba wantu wonna gwe kutwala nji njagala kujja wano mwami Museveni nange banti kuba nava mu kyalo Masaka nga simanyi nti bani mmanya mukama toyina mundu
toyina kifo kyogenda kwesimbawo nti ogenda kubeerawo kulwanisa amateeka gamu lutalo nti luna kubamu emundu byo Museveni byali bya mundu kati bino bya bigambo kyova olaba ensi eziri mu demokrasiya kati wante tukyalina demokrasiya yagwawo dda yakoma dda kati ate kulonda kwa kiyaye nze nawe nabadde wali okulonda abasajja bazze abaana papa ne bayiwa layini nekomeeri omusajja we nali muyaze nakati ya gas nabakuba mu layini ne basaasana ne balangira nti okulonda kujja kuddibwamu enkeera tebakuzeemu bebazzeemu twawulidde nga bamulangiridde nti yeyasinze tewali wadde nti bikula byabavubuka talina sente zigenda mu kooti ejo ne bakabbirawo nga ndaba bwenti kati what kind of democracy is that? Kumuseka pale bwagali mu struggle kyekyemadde kubuuza toyina muntu toyina maanyi ago mu mbeera bwetu nga babakubyemu tiya gas kati nabaye ebigambo tebyakoze anti wulira omukama eyatuwa omukka gwe tussa era Museveni mutinda mukisa alina omukisa kubanga taba kufuna ebirwadde byawuliddeeyo nabireeta wano singa akuba kante nga alina abantu babiri nga Bobi Wine alina miliyoni 2 awo munfu naye wakati mu mbeera twabakubye akaluka abavubuka tewali kaluka abavubuka ke bakubye just ebenga bwe nkugambye tiya gas papa bane basaasana layini nevaawo nesi yonna gwonna we bwabadde era we bafunye ate bafunye ebitundu bimeka twafunye ebitundu 7 ku buli 10 bafunye 3 kapale bintu byobitaputoti nkubala twafunye ebintu 7 ku buli 10 popa we yesimbi NRM bafunye nga wa 3 bwe kiri petunoonyereza kwa kati ate nawamu babyewo bubbi yakukokkaako omugongo kati Museveni nakera ku macha n'ayimira ku State Square naga tumusimbe mugongo afunayo abantu bana abamwesimba mugongo muntu mukyala we Rebecca Kadaga ne gundi yani Kasanyi kusaasira ne Fulufik bantu bana nebe bikuruza bebata bano mukaga musanvu bebambere mabega batya n'otya ne badduka emisiri ate bano bogambye abakalya bote bamuwulu ate bantu babajyayo ogoloza Museveni abo akolagana nabo just babakozesa bukozesa era bagenda abaka pale wanyiga nti walemerero tuuke wali omukulembeze nze nebwe ntukire wa Museveni byemusobo omusaba atasaba bimpa niba kwagala bintu ngaki nga mutuzeko abalina okusonyiwa omusolo emyezi 4 manya emyaka 4 tasobola kikola sagala kashiwa abalina okunsonyiwa omusolo emyaka 4 nga buli kyendeeta mu ggwanga tebakijjako omusolo chimbanjagala tasobola kinkolera emotoka ngeno giretere ku miliyoni 4 nga bwe bagitunda Japan miliyoni 3 bwe mbanjigulera njireetewa nga tekuli musolo ngende tusubule amameeri meeri ya miliyoni 5 njingize tekuli musolo bye bintu byese omugaba tasobola bikola nilega sobo girinyemu andika kati bwe nkikola bwento ezo sente ze mangendo yingiza mu nsawo yange nange mbanyi nina kyengendo kuyamba ku baana abali obubi kubazi saa kwegaggawaza zonna sente ate nemba nga nkusinziza ku mbeera gye mbadde mukolire ku street nenda kaba naye babonaabona era mbayambako mbaterawo project nga nazo tezigibwako musolo anti mba nakisaba kumala emyaka 4 tutugibwako musolo buli kyetukola abavubuka bentaddewo projects bateekawo buli kimu nga tekugibwako musolo tuli abantu abali mu kuwoomerwa ekintu kino abali mu kukifunamu eri ew'omukulembeze gulowooza tebabalese nnyo mu abakyekuniza lwaki temugenda ne mulya kakati kagamba ekintu kyo mamanyi g'abantu gategeeza kino basajja mivulo yafunye obusente obwo naye singa embeera ekyukakyukoza agenda bulya bonna balina obusente bonna abo boolaba ababulya nga babubbe nga tebalina accountability bonna bagenda bisesema freedom is coming soon bagenda bisesema byonna bagenda birekawo nga badduka bapaala nga nkoko ebuuka omwala nkutidde kino kyatabuse mukama yatuwanduddeko deddusu nkutidde mukama yatuwanduddeko deddusu mukama abadde azatulaba eggwanga lino n'akolera abantu ebyamagero akoledde ab'ezimbabwe ebyamagero n'akolera ab'egundi wano ejjuba ebyamagero lwakuba nti kati ate zimbabwe eringa kumpiira kyekimu osimanya munendagwa simanya nanjagwa simanya nanjaba oyo munanjagwa simanya yena yoyo yenna bwe bainalimbe basigalamu kimanga Museveni kuvaako nassaako muwoozi kati wabawo njawulo ki Museveni bwassaako muwoozi oba tumuyina enjawulo ki kati ne munangwaga simanya munangwaga zimbabwe byebimu kati awo enkyuka eba erina okubeerawo ddala kyova ffe tuluddewo gifuna because ffe mukama agala tuwe ddala ekintu kirungi naye kati abo abagifuna amangu ne tubeesiimisa era bava mu nkali ne balinnya mu busa oba bava mu busa ne balinnya mu nkali byonna bye bimu sebo wange nga tumaliriza mu mbeera bweti bubaka kiboyinza tutoke tuwe basajja muvulo bubaka bwe muwa nti ekirungi afunye omukisa anaatera okufa naye singa abadde abuzeeyo emyaka emirala ate abo abasajja bwe batyo bagenda kuba bakolimire kali otagenda kufa kati kuba kati moyo omutukuvu andaga tagenda kufa kati omanyi okufaanako kirabo okuva eri Katonda mukama bw'akeera n'akutta abakuwenyeza ebintu bingi mu nsi naddala nga zino ez'ekibi naye waliwo omuntu nga bamuloga okuwangaazi ne bamuloga okubonaabona
kati mivulo agenda bonaabona tagenda fa kati abaana be bagenda fa mikwano gyo gyonna giffe asigale mu nsi bwogu nga ne people power yefuga ng'ali awo abonaabona agenda alya ku nsiko era okubuulira mu Uganda muno alina kuba nga bali bana abalala bakote ebikutiyano bakiweeka mugongo nagenda ngalonda obucupa galina amadreads gayika wano bega jjukira si alina ekipalaata kati okwekweka abantu okuba nga tetumulaba alina kubeera ng'akuziza amaviiri ng'ali awo takyategeka asobera mu Uganda naye ng'akyaddamu okukolokota empala bwali muno nga tumulaba ate agenda bonaabona agenda feera ku myaka 10 aga nkikubuulirire wano ng'abonaabona ali kasasira gwewo ali yeerya enkuta zigwewo yeerya entama yonna buli kimu yemekete ajatuka n'okugera akakampa k'omunyindo nga kaalya kutidde ate zene za Museveni zisinga z'abayindi wali okozeko n'omuyindi omuyindi akusasula ssente ng'ozaba nnyingi wallahi tolina kyozikolamu emyaka gyonna gy'obala n'omuyindi nga tolina ssente kyozikolamu ne ssente za Museveni bwe ziri mbulira yazina kyazikozeemu abona bakusaasira bewa nti bana byebakoze byonna bye bakoze byaffe Fulufiga yafunye olubuto era kati agenda zaala mwana olowooza oyo kati Fulufiga ayinza ozaala omwana sente weziri agenda zaala ekintuntu oyinza osanga azadde nakabizzi kati muntu kyayinza ozaala mu Fulufiga oyinza osanga asuddewo akabizzi awo nga kuguddewo bwe tuli kati nga bw'atunula bw'ati abayinza zaala mwana ng'atunula kubuulira mazima bajjo kale si kyali wange nnyo naye tatasobolako kuweza nsika ku Fulufiga kati omusajja asobola okwegatta ne Fulufiga kiyinza oba kyebaka ne basajja mivuule nga kuba olaba bona amagezi ge gamu basajja mivuule ayinza oba ye taata w'omwana waakyo ekitabanga si kyekyo ekifulufiga ayinza okuba bba waakyo nga kapere bw'ataba kapere full stop ku bantu bwe batyabo era gwatulako bw'oliba gendayo mu ddwaliro nga kizadde Fulufiga ojjalaba omwana tategereka amaaso gali nkoto akawanga tekuli mannyo mugagage gojja mulaba omwana nga nakawompo kakuba ku myaka nga 2 ne Fulufiga oleda akawompe kakyakuba kuba tova amagezi matono byayogera bitege tibina bizimba ggwanga omuntu yenna nga tosobola kumanya nti waliwo side effect ne oba negundi tosobola kwawula bintu ebibiri buli kaseera oyagala kubeera ng'oteeka obeera ku negative togenda ku positive ekyo tikiriyo kyova omuzungu yakola battle yena positive ne negative kati ne Museveni ana negative ne positive bw'oba nga tosobola kera kwogera ku bibi bya Museveni ng'oyagala mwogera ku birungi byokka kitegeeza gw'olina damage ku bwongo kubanga omuntu omulungi akwagala gwe luzze alina okugamba luzze oli muvubuka mulungi obeera smart naye obulamu akawoowo wunya bubi weetereeze aba akwagala oba oba ofuyaga muvubuzi otufuuyidde mugana nterezaamu naye omuntu buli kaseera n'ofuwanaga muzeeyi mukago gulunya bulungi muzeeyi ofuwa akawoowo aba takwagala okitegeera mugana so kati Fulufiga bibamu kubasudde Museveni ye tannakimanya aleese ebiwowongole byonna abitadde awo bye bimusudde abo bakusaasira tebalina reasoning capacity emitwe mikalu buli kaseera babeera ku negative tebasobola kwogera ku positive omuntu omulungi alina okuyogera ku positive toga Museveni talina bibi yakoze tabimanya olowooza kyovula abiteekawo afuna bigandaganda awo gwalaba byeomunyankola awogana mumpeeyo omu ngaali kusaidia Museveni ngawogana ngayogera positive zokka nawo omusajja gwe bayita kaye abeera ayogera nnyo naye ate ayogera ku positive gye era Museveni abalina byakoze bibi abyogerako n'ebirungi n'abyogerako ate nga wenaalemu kati bino ebitaasomba bino bigandaganda ate kaye era si muganda munyarwanda era kyovula abantu Museveni atiira ddala abanyarwanda because amanyi bwe bamwogerako positive ne negative kati omuntu gwolina okwagala oyo nze omuntu ampaana buli kaseera sikwagala ekintu asitakituuka ku bagandaganda bano bekibi kyannaye abaganda ffe tuwolese nnyo ennaku tukulidde wantu ovala muganda akulidde Kampala alemererwa nnyo bikulidde muno mu kibuga toys nnyingi ziringa butiko oxygen mutono omulungi kwegamba embeera gundi bagiyita batya embeera y'omu kitundu toyi bwe ziba nnyingi omukka ogwe tusika environment ya toyi ezo nnyingi kyovala abaana bakuliddeko mu bbali bw'ekibuga aba bategeera nnyo wajje Kampala ava mu kyalo nga azze Kampala akola nnyo naga nti n'okudda mu kyalo ndizimbeyo bw'amala ozimba mu kyalo ng'akomayo Kampala ate ng'akolerera okugenda e Bulaaya naye kati ebikwa ne bikulidde Kampala ky'olugiraagulamu olubigana nga kigenda London kigenda eyo bwe bityo nga bigenda ebibeereyo nga bibonaabonera bino bikerekere modulo ebyana bikulidde na Kampala bwongo butono kati kyekyengeza kukugamba nti tufe abakulidde mu kyalo tulina weather gye twakulyamu emiti biki kati twali baana bategeevu nnyo so kyenniza okugomekereza nga ŋŋamba nga ŋŋenda Museveni abaganda atukozesezza nnyo olwokuba yakizula tuli banaku nnyo twagala nnyo ebyobwereere twagala nnyo okubba omuganda asobola n'okwebba yennyini n'omusanga nga azze n'amenya oluggi lwe n'aluyebba n'agenda ku poliisi n'agripooti nga banzibye abaganda ye mutuko sanga asasula insurance yennyini nabbe mmoroka ye n'ayiyo obukodyo n'agenda insurance emusasule emmotoka yagitunze oba yagitunze kisoze enkola ze tulimu ezo yogera ku YouTube nze njagala nnyo abanyankole bakiga mawanga ago sibagala mbu olwokuba Museveni naye mukiga mbagala abana abamu si buli munyankole nti mubisi mu kiga nti muki beeyagaliza
asanga mu kigambo naye amuleka mu kyalo namuga baguma konkana omanya ekirya Kampala ni kirungi tuyiza tuchobe tukure namuwa omulimu e Kampala naye omuganda asanga mu ne London namwekengere ndako yosi Kasozi yazeddi namwekweka tasa tagana mumanya nti Kasozi neta sobola mwera ganga batuse London ne wano munyankola mulenge baguma era oluli ati lunyankole nga bakwatagana chefa abaganda kye kizibu kyaffe so nga mbagamba makuli andi amanya bamutaka pale MC Kapale Kauchi Simon nina YouTube channel bagita MC Kapale official channel MC Kapale na eno kati official UG official UG eri bajibbe yasooka enenjivaako abantu bazimu nnyo era Buganda yajibba so MC Kapale official UG official kale akachano kajeko official UG musubscribinge mlikinge msharinge nange so okubanga mbeera ungandi akasente ako akabazungu kagamba ate musikiti kwebuli obwakabi nteka ko kati nadda musikiti kubaka stand up atugana tumukolerako okukwata ngo isamirira kazinda mbusema tempted mada ebintu bwebitu so kakati sikiti situjaba wampola paka embera bweiterera Museveni nakwata corona we namusa mu kikutiya namuze waabwe naffe netuterera mukama abampeero mukisa mu linnya lya Yesu olobudde tugenda kuba tukoma wano Kapale naye nga programs tujja kwongera zikola nga zitambula wezityo ebintu bingi nnyo ebiba bitambula bembeerawo nga soonyumyamu ne Kapale nabeera nga abibanyonnyola wato yabeerawo always nga wabagamba nti atambulira ku bantu abo babeera bakola amawulire saawa eyo saabaako ne kyaba amanyi kyayinza okuba nga ayogera lujjawo bizige manya gange naye nga nnyongera obagamba nti subscribe like nga share nga tuli ku Kafton Music ebigambo ebyogeddwa bambi si bya Kafton Music si bya lujja bya MC Kapale akumata kumira mpera paka show yaffe eddako naye nga njya mumwongera omubaleetera mu nsonga ennyingi ezikola amawulire mu ggwanga Uganda.